Robina Nabbanja aweereddwa ebiragiro ebikakali okuva eri omukulembeze w'eggwanga abeere nno ng'ayingira mu nsonga z'akatale k'ewandegeya azigonjoole ate bonna abo abalya ssente z'emyoga nabo babalabudde okukomya emivuyo gye baziteekamu. Omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa alagidde bunnambira abakulembeze bonna mu katale k'ewandegeya abalina omudaala ogusukka mu ggomo okugibajjako mu bunnambiro. Ebiragiro bino abitiise ssaabaminisita w'eggwanga Uganda Robina Nabbanja Musafiri akedde okulambula akatale kano n'abakulembeze abalala. Kakati wano yagambye waliwo abantu abalina emidaala egisukka obungi era n'alagira buli muntu asigaze omudaala gumu tusobole okuteekamu n'abantu abalala abali ebweru abatalina we bakolera. Minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda naye atabukidde abakulembeze okutulugunyanga abasuubuzi nga beekobwana n'abanene okuva mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA. Era maama nkugamba nti emputtu yaffe nga KCCA yetuusiza bino byonna ku kino kye tulimu ti buli lw'oyogera ate bakyusamu biki birala naye nga nze nsaba obukulembeze bulondebwe ng'abantu bagamba tibalonde. Omubaka wa President alambuludde emivuyo mu myoga era nga akulira akatale kano Nabukenya Mais Molo nga bagamba nti ono kigambibwa yeza ensimbi obukadde obusoba mu 6. Minisita wadde nga naye yeewozezzaako oluvannyuma lw'okumutabukira. Ekisooka emyoga jassaako saako z'aba vendors abawingizi zino 2 bafuna miliyoni 3 era basigintories ali kweno sanka teyaline kweri. Mama twatuuka ekiseera kubanga nze kambabuulire buli kimu kibeera n'ekiseera kyakyo. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Oliver Businje obuzibu n'obuvuyo bonna abutadde ku KCCA abagootaanya engabana y'emidaala mu mwaka gwa 2013. Baddemu abantu bano abatuufu abaafuna emidaala babakozesa endagaano eteekanga bwe bisaba. Emidaala egyafikka abantu bagisabe bupya bagibawe. Meya wa Kawempe Dr. Emmanuel Serunjoji Oweddembe Nankulu Dorothy Kisaka balambuludde obuzibu we buva. KCCA erina okutwala administration y'obutale tubulambike bulungi bino ebyalimu nti ba landlords balina obuyumba 5 10 birina okuggwaawo. Kiremesezza obutale buno okutambula n'okuterera ofiisi yennyini ye State House kuba yeekuuma abantu bano ne bakola ebintu ebikyamu. Abasuubuzi mu katale kano bakkaanyiza kimu ku biragiro by'omukulembeze ebiweereddwa. Tusaba n'emyezi 6 gyaggwako dda babajjewo ko batutulugunya nzayogera naye bansi bakole bantwale luzira oyo yennyini omukyala ali mu ofiisi. Bya Muhammad Wamala ne Wandru Bone Soloti TV Omunnyo.